Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe nawe atanaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okubeera nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification obeere omu ku abo abasooka okumanya singa tuba tutaddeyo abataka bano abagende Namibia okubeera nga balaba ku Ssaabasajja Kabaka ebibatuuseeko mu bimanyi amawulire gazze ng'agamu gasanyusa agamu nga ganyiiza agamu nga tegategerekeka ebirala nga bibuzaabuza wabula baali tebannaba kubanga bagenda abataka bano basookera mu State House nkuwadde amawulire awo emabegako mu katambi akasembyeyo ng'omubaka wa Parliament amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze Bakireke nga naye alina ebibuuzo byebuuza oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyawandiikiddwa Museveni kye yatadde nga yeebuuza lwaki abataka bano batuuka okubeera nga baswaza Uganda okulaga nti be bafa ennyo ku Kabaka. Bannayuganda bangi balina ebibuuzo naye nga sinaba kubanga nkutwala mu ebyo njagala okutegeeza nti wetwogerera abataka waliwo akatambi akatambudde ku mitimbagano essaawa ng'emu eyise nga kalaga nti abataka bano bakomyewo era bataka mu ggwanga erya Uganda. Abataka bamaze okubanga bakomawo okuva e Namibia gye byabatabukiddeko. Nedda ssebo Nedda ssebo Redzone TV kwoli abataka abo bolaba be bali bagenda e Namibia wabula okusinziira ku sources ez'enjawulo kigambibwa nti abataka bano bagenda kukola press conference singa baba nga ddala bakomyewo bagenda kukola press conference bannyonnyole biki ebibaddeyo era basinziira oba olukusa balugjawa olwabakkirizisa okubeera nga bagenda mu ggwanga erya Namibia. Jjukira bano nga tebanaba kubanga bagenda basookera mu State House ne basisinkana omukulu ne boogerezeganya. Ow'ekitiibwa Joyce Nabosa Ssebuggwawo yavaayo n'ategeeza nti abataka ensonga lwaki basisinkanye Museveni kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti yagaba olukusa era yalina obbawa olukusa okubeera nga bagenda oba yalina obbawa obuyambi okubeera nga bagenda e Namibia okusobola okubanga balaba ku Ssaabasajja Kabaka. Jjukira amawulire gaali gakafulumeera nga galaga nti abataka bano ekyali kibatutte wa Museveni kubeera nga bamusaba ettaka era ettaka n'alibawa. Ekyewuunyisa ng'ettaka abataka lye baasaba Museveni ettaka lye yagulira abataka yali bagulira mu Buganda mu kibuga Kampala mu bitundu by'e Mengo okumpi ne wankaaki w'olubiri lwa Kabaka. Simanyi oyo statement ekola makulu okumpi n'olubiri lwa Kabaka abataka bwe bagulirwa ettaka ate nga Museveni ye yalibawa. Bano amawulire agasinga okubeera nga gabatambulirako waliwo amawulire agafulumye nga gagamba nti Ssaabasajja Kabaka yennyini ye yagaanye abataka bano okubeera nga bamusisinkana. Olw'ebyo ebigambibwa mbu Ssaabasajja Kabaka si musanyufu eri abantu bano nti okugenda ewa Museveni mu State House Entebbe nti kyali kikolwa kyakumulyamu lukwe ye nga Kabaka bagenda tabimanyi bakoze programu zaabwe nga tazimanyi babawa batya ettaka okumpi n'olubiri kyandibadde kitegeeza nti ettaka lya Kabaka naye ate ne mugenda ne musaba ettaka ate ne balibawa kumpi era n'olubiri kitegeeza mwalyamudda Kabaka olukwe. Azimu ku sources ziraga nti abataka bano Kabaka yandibanga yennyini ye yagaana baleme musisinkana nga tabeesize nti olaba mwandyamu olukwe ne mugenda Entebbe temumaze kufuna lukusa lwange simanyi ensonga zibatutteyo kati ssaawa zino ate mmwe mwagala okujja okundaba mu ggwanga erya Namibia
mbeesiga ntya okusinziira ku sources ezimu. Sources endala ziraga nti waliwo essimu eyakubwa ng'eva mu kibuga Kampala ng'eyolekera Namibia nti tebabakkiriza okubeera nga balaba omutanda. Ate era sources endala ziraga nti abataka bano bandiba nga balina olukwe lwe babaddemu nti era bagenda okugenda nga just baagala creatingawo mbeera eyo abantu ba Buganda bave ku nsonga, olwo focus bagiteeke ku bano, era nti n'okukwatibwa kwabwe amawulire agamu mugawulidde nga gajja gabisambajja nti abantu bano tebannakwatibwa. Jjukira amawulire gavaayo nga galagaawo nti bakwatiddwa, wabula ate ebifaananyi byatambula ate byalaga nga bali mu kwekubya bifaananyi ku kipande eky'eddwaliro liri erimanyiddwa nga Okongwari Psychotherapeutic Center mu ggwanga erya Namibia. Wabula amawulire gaali gaakamala fuluma nga galaga nti abataka bagaaniddwa okulaba kabaka, naye ekyewuunyisa nga teriyo sources zinnyonnyola ani ayinza okuba nga abagaanye. Amawulire ago we twagakuwa ag'okubeera nti abataka bagagaanye, bannayuganda bangi baavaayo nga beebuuza ebibuuzo. Lwaki olupapula lwa Bukedde lwokka lwe lufulumya updates zino? Kintu ki ekiyinza okuba nga kiri emabega w'ebintu bino? Olupapula lwa Bukedde lwokka lwe lufulumya amawulire g'abataka, teriyo mukutu mulala kagibe emikutu egya CBS eba BBS, emikutu egya kabaka gyennyini tegyogedde ku nsonga eno. Era olunaku olwaleero BBS ndowooza gwe mulundi gwenjirabye ng'epositinze nti abataka bakomyewo mu ggwanga erya Uganda. No, ng'epositinze ku nsonga y'ebbaluwa Museveni gye yawandiise. Kakati gwagoberera omukutu ogwa Radio TV njagala okutegeeza nti wetwogerera bataka mu ggwanga erya Uganda baamaze dde okubeera nga bakomawo okusinziira ku katambi ako kenjagala okuddamu okubeera nga nkuwa gwatugoberera ku mukutu guno, then oluvannyuma nzije tubeere nga tweyongera. Radio TV kwoli. Nedda ssebo. Wabarakatu. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu, omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano, n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.